yamaze omulimu gwayo nesala omusango. Gavumenti bwegana okulira ekiragiro kya kooti tuba tulina ffe institutions endala nga palamenti yekulembedde ziba zirina okuvaayo okukoma ku executive. Palamenti erina okwegatta ku kooti tukome ku executive nti tosobola kwetwala mu kooti kuwaba musango ne bakuwa judgment ate n'ogiziimuula n'okwata abantu n'obasiba mu makomera naye nga tewaliwo instrument yonna oba woosinziira wonna obakuumira mu makomera. Munange n'abantu buli we twogera kweno ensonga omwoyo gubagenda ku Dr. Besigye. Naye njagala mbabuulire kino kirimu enkumi n'enkumi z'abasajja abakalamoja abavubuka abakalamoja bikumi na bikumi. Kino kirimu abasirikale bikumi na bikumi abatwalibwa mu kooti z'amagye eyo abamu ne basalirwa n'emisango gya kufa nga kooti y'amagye eyo gyegibasalidde bali eyo balindirira bawanika ku bulabba ate tebakyalina kooti zino eziri sivo zaagaana okuwulira apiiru kuba zigamba tosobola kuwulira kuva mu kooti y'amagye buddeeni naye ng'ate babataddeko emisango gya kufa ate nga constitution egamba nti teriiyo omuntu yenna aliwanikibwa kalabba okuggyako ng'omusango gumusingidde mu kooti ya Uganda esingayo obukulu eya Supreme Court. Kakati abo nabo bonna bali eyo kati ekya Besigye kijuliriza bujuliriza kulaga bubi kubanga ye Besigye fayiro gyalina ne mwami Museveni yampalana justice mpalana Besigye ankozese kooti maaso musibe kyekimu n'abaana ba NUP. N'olwekyo palamenti sipiika atukoze bubi nti okugamba nti ffe nga palamenti tetulina kyetusobola kukolawo. Mujjukira olunaku lwajjo twamugambye tuteese ku nsonga eno n'agamba ate okwogera obwogezi tekikola. Olwaleero bwe tumugambye tubeeko kyetukolawo nti nedda ate ffe omulimu ogwaffe gwakwogera naye nga buli motion gye tuleeta agishutinga dawuni kubanga naffe tukkiriza kale omulimu gwaffe gukolebwa mu kuyita mu kwogera ku nsonga naye ate buli motion gye tuleeta mu ddiiro agishutinga dawuni nga n'abasaidi ya gavumenti betugireeseeko tebannagyanukula. N'olwekyo nze njagala gamba bannayuganda nti kooti bwe kusalira omusango nti ogusinze gwoweereetera Wanyondo bakoti brokers bagamba kuwangudde omusango gw'ekibanja gwoleeta bakoti broker ne bagobamu buli ati abadde akirimu mu bukyamu kuba equity goes to the vigilant obwenkanya bugenda eri abobunoonyeza. Lwekyo bannayuganda kooti yatusalidde nti twawangudde omusango guno. Omusango kitwale bwoti nti enjajja kuba gwe mukwano gwo muganda wo omwana wo mwami wo oba mukyala wo nga gubataddeyo mu ebyo bikooti maaso ebitaliiwo oba gwe balemeza mu kkomera. Twawulidde wano omuntu amaze mu kkomera emyaka 28 tawoza tebamuta naye buli nnaku bagamba minisita akyetegereza. Minisita ndowooza kyekimu kye baagala okuyingizaako Besigye n'abantu abagwa mu eryo ettuluba abateereddwa kooti yo yabataddemu. N'olwekyo bannayuganda nga bayita mu article namba 3 buno bwe buvunaanyizibwa bwaffe bwennyini bwe tulina otutuukiriza. Oba oli munnamawulire oba oli musomesa oba oli musirikale wa poliisi oba w'amagye ga Uganda oba oli MP oba oli musawo waliwo judgment eyazze ng'ekwata ku bannayuganda ffenna era nga gavumenti obutagisa mu nkola ebeemenyese mateeka. Kati buvunaanyizibwa bwaffe ffenna bannayuganda okusitukiramu wamu okudifendinga constitution. Tudizeewo constitutional order. Minisita mwami Byabashaija tolinawo wadde akawandiika aka okyayimiriddeko mu kusiba abantu ojja tuuka ekiseera ovunaanibwenga muntu. Ffe nze bwe tulaga tugenda kutandika obbagulako emisango ng'abantu naye kakati mubuulira mwami Bashaija nti okimanyi nti omuntu obeera mu kkomera abeerako waranti emugiteyinyeezi eiza nga convicti oba ng'omuntu ali ku rimandi. Abo b'okuumye naddala Besigye tewakyaliwo wadde akabaluwa akakoosinziramu ku mbeera eyo. N'olwekyo kino kyekiseera okwatulira ab'obuyinza. Omanyi mwami Bashaija oyo kontrakiti ye yaggwako ndowooza olw'okumuyamba ne bamuwaayo ka kontrakiti ak'ekiseera asobola okwerabira amateeka. Mwami Byabashaija Uganda terina wadde akawandiika aka abasiba abo kwe tusinziira kubasiba naawe okimanyi. Wali badde weeyamba n'oyamba n'amakomera abantu abo n'obata
kale bo abaagala okubakwata baddemu babakwate n'ekireme egamba nti weebuzaabuza bulijjo abasiba abalala kooti bwe zibata omala kulinda atonejje eno n'akutakutira lwaki buguno ng'olinda abutonejje eno bulijjo bata abasibe bangi nali mbaddeko mugomera kooti nenjijjako omusango ne bagenda bansumulula nga atonejje eno tamaze kwebuuzibwako lwaki muguno omusango ate mwami basajja werebuzaabuza mbw akyalinda ntaputa yatonejje bayidawe nga mumanyi nti naye yenyini musajja yasoma amateeka amanyina butya bwosobola okumira omuntu mukomera kati bwobeera otya omuntu mukomera nga tolina kawandiiko wadde akamu wansi w'amateeka ga Uganda akakumirayo omuntu